Rose from gwe mfaliso gwokka bwenze okubeera nga nkubulira mukwano bange abaana batandise okuddayo ku masomero bacandidates jangu oweefunira omufaliso gwa Rose from maama omugongo bakuluma oba oyina mubiri embeera yonna gy'oyisibwamu omubiri nkugamba nti omufaliso guli gumu ogwa Rose from gulira maama ogulire kojja ogulire ssenga ogulire buli muntu n'omwana okuba ku nnamba y'essimu eyo eyita wansi omufaliso gukutukako wonna woli ate njagala okutegeeza nti osasula omaze kugulabako nze Hajji Stecia Mayanja agamba lino emifaliso egiri mu maka gange gya Rose from naye emifaliso gino gikolebwa aba Roykins Industries Limited Embarra Emokono. For inquiries, visit our depots or contact us on +256 200 907 181 or email us at roykimsil@gmail.com or visit our website info@roykimsindustries.com. Rose from, home of high quality mattresses. Nkitegedde kiri kyogamba. Nakitegedde n'ogamba nti amalusu gabadde complicated okukizuula. N'oŋŋamba nti n'oluviiri terwakoze. Ate waliwo ekyokukola gwe nannyini kintu ekyo gw'okimanyi. Tewali. Esebo. Kakati kansala amagezi gonna ndabe nti nze sirina kyendaba. Gw'olaba akebedde. Nza kulanga nze usinzina kubyendaba. Ndaba ng'era ninamu omulendo ndankani obasi wange. Njagala okkirize nze ayogera naawe. Nze mmanyi ekiri wakati awo. Kale katulinde ennankani nga bw'ogambye DNA. Naye dokita olinga tamanyi bakazi. Alinda n'olunaku nga bakuziika bati. Oba baabye olumbi nga lwagamba nti omwana siwuwo. Kale dokita. Ebisinga tujja byogera nga tuli eyo. Nga ntuuse. Katujje. Kale se. Omwana nabaki. Ne batuuka okugamba nti ate nti DNA tesobola kuzuuka nga ntutta amalusu. Oluviiri nalutwala. Kati ate wuyo ntwala omuntu omulamba. Waliwo n'okumutwala omwana n'atuukayo. Genda omale okuleeta ku bubi. Ndowooza leeta bubi mwe tunalabira ekituufu. Olwo kiba kitegeeza nange banzijjako obwange. Mwana gw'oleese ebizibu. Zahara oli mukazi naye tojja kunsinza magezi. Ajiwa koolabe mwana nabaki nobeerawo nga weekengera omwana naye omwana nange nalaba. Zahara tujja kunfeera buli kadde wanfeera nikayo nakkiriza naye kino ŋŋaanyi gwe sseba omwana amagumba gonna bwe geetippe gati okanda kubuuza Zahara omwana nga gye taliimu tataggulukuka ajja kuwanva omanyi yafaanana ajati bw'atyo ye afaanana ajati ku saaki bwe namukazaakaza ate natekoza anti omanyi olubuto luno engeri gye nalufuna nga nakatuuka ndowooza terwakula bulungi. Obutakula bulungi n'omwana naye bamuzaala bw'ati bw'abeera omwana tayimulo yenna nno butiti bw'ati oyinza okulowooza nti kamyu kalinnyira. Ebyo by'okumbuzaabuza nange sijja kubikkiriza. Yenna bwe namukaza ngata ajja kutagulukuka naye ng'omwana yenna okalabako nakona kabutiti kali nga kamyu akalinnyira. Omwana ono Hajji wadde ozadde abaana ebika bingi naye oyo siwo. Naye bannange kale ajja kiwange teyannumyako bwetyo teyatakuza ku mutwe. Sanga omwana omulabirako nti oyo Hajji olabanga ne lukumaani bw'atuuka alaba bulabi nti ono akuzadde buzaazi weezadde. Dokita padde dakika kumpi kuza asatu. Kati nno kati ngeri gye nzikyayo omwana okuba nti kati yangu baby tugendeko mu supermarket kufuna ku ice cream. Ice cream oliiko ice cream oba oyagala wakande oba wakakopo. Oyagala kuki kakati sokolendeko kamala okufulira okwamaze nga
Kena kundekera ngata. Kale. Ebi. Tule. Tula. Ebi. Nenda litanimba no dance tula. Ya kusitula baby wange. Baby wange. Litanimba no dance. Okay. Omwana ono. Tugenda mu town. Ku supermarket. Kugula ice cream. Chocolate. Kale. Nange. Omwana omuto. Tuyita wano mpola. Tugula wo. Tujja kutambula mpola bwe tuti. Mpola. Ne baby. Kale mpola. Wano mpola. Wait a bit. Wanji. We are taking this direction. Okay, kumba munga omusirikale. Nga Omusajja ono agenzewa n'omwana wange. Kabanga afulumya geeti wo nga ddala mama. Baba babulirayo mama. Huyo omusajja mama byo mwana wange. Omusajja alali katwala mwana wange kudeni mama. Ono omusajja twala omwana wange nga simanyira nange. Oh ndabye. Mama ono bamutute kudeni. Nalaba okutwala. Wowe. Patwala wo mwana wange. Mami. Patwala wo mwana wange. Kichamu kye kiri. Tugenda wano kuduuka kugula. Bagera ku ice cream na chocolate. Soya good ice cream. Zahara. Njagala owulirize. Omwana bw'aba ayagala ice cream oyagala nze mugambe nti. Njamulete. Tugende fena mu. Omwana agambye nti yeye ayagala ogenda yeerondera ice cream gw'ayagala. Ayo kamba werekera tugende. Bana tugende fena. Bwe kuba kugenda kakati bwe kiba bwe. Ongambanga kongo ofuluma gate nawe. Okuneeralikiriza bw'oti. Ekyo olowooza nti omwana simulinako buvunaanyizibwa. Nedda seesho. Omwana si wange. Uwo. Bw'abeera owange ate bwe mba ntambudde naye mutawaana kyo gukirimu. Mungambangako bannange kino kyenda kyange. Kakati kyogamba nti bwe mba nze ntambudde naye olwo aba takyali mwana wo. Gonsinze. Kakati kiri bweki. Mwe kati mugende nze sikyagenze. Nze sikyagenze ekyo nkivudde kugenza. Leka nawe Hajji. Mbazeemu magezi. Gwe bw'otunula nti nze bwe mba ntambudde n'omwana ono aba agenda kubula. Hajji. Lwanaabula nga nze nsobola okubeera naawe. Gwe nsobola okubeera naawe ng'olina omwana oyo ne mutabula. Bwe natambula naye anaabula. Nkitegedde. Gwamuzaala. Nze maama we. Naye nawe olaba kolona mungi. Bw'abeera omungi. Obulwadde bukyali bungi taata. Nze ntambudde naye. Tayambadde masiki. Bade ngamba ne masiki bazitunda eno. Hajji nsonyiwa. Bwe twandituuse mu nankani mu supermarket twandibadde tuyingire tusooka kugula masiki. Nze nkivuddeko. Bw'oba ng'ogenda nze nkivuddeko. Tugende fena. Saagala kukisaamu maaso. Kakati nga bw'ogambye nti gwe mama w'omwana. Ate olaba kitaawe yali naye agenda kuba kukyamugulira. Kati gwe genda naye. Ekyo saagala kunnengeza kutuuka ku ekyo. Nkivuddeko sijja kireka. Sijja kireka. Oba tukireka tubireke. Andi gwe. Toddangamu okufuluma geeti n'omuntu ne waba taatawo tofuluma naye. Nakugamba teri muntu yenna alina kukwatako. Toddangamu okubeerawo nga tamba oyagala kundeetera bizibu. Omanyi ebizibu by'oyinza okunteekako, omanyi wafuna obuzibu bw'oyinza okunteekako. Bwenna ntambudde ng'omulaluzi. Ice cream sobola mukugulira. Yangu. Toddangamu okumalamu omutima bw'oti. Omwana nze mujjukira, nze ntambudde naye nze kitaawe. Ate nno Mami, daddy, otagenda kumuli ice cream na chocolate. Saagala. Mami, chocolate Ebizibu by'obadde ontaddemu ssaawa zino pressure. Embeera buli kaseera buli ekiba kyetaagisa okukolebwa kigulwamu nga tekinnagwa. Dokita ngambye mu ddakiika mbali ntwala omwana bamukebere tumanye ekituufu twekakase nti omwana wange oba si wange. Kati dokita asigadde alinda tamanyi oba ngenda oba sigenda. Bino okuno okusoswangule gumutse kati okugenda n'omwana obugenzi bwe ngambye ngenda mugulira ice cream n'omunzijako ng'agamba nti omujja ku neiba yatambudde naye okusinziira ku kyenda kakati ne ku bigenda mu maaso
omwana ono si wange omwana si wange kuba ne bwemutunulira obutunuulizibwa ati engongobala entambula kunakono okutambula nga kinzijukiza akasajja kali akasajja ako kandibanga ekanyini mwana ono naye nja kukola kyonna ekisoboka okulaba nti amazima ngasuule Zahara tojja kunnema ya rabbi alamu tojja kunsinza magezi nze ndi musajja muli mukazi ekitonde ekikazi tekiyinza kusinza musajja magezi ekyo nja kifiiramu abakadde beebuuza abaana abanyambaza gomesi ennungi ez'ekitiibwa si balala beba Marus Bridal Center nga basangibwa bali ku Anet Plaza level 1 F11 bakubire ku namba z'essimu eziri awo wansi oyagala kupangisa oyagala kugula gomesi oyagala kunyuma oli mugole oba kuyise bisi ku mukolo ne ba Metro ni mwenna bayina n'engoye ez'abaana abawerekera beeyunire Marus Bridal Center Anet Plaza.